Kale omulabe waffe wa Bukedde TV1 nkwaniriza nnyo mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu nkulisaayo yonna gy'oyiseewo olunaku olwaleero. Nze Ssanyu Robinah Mweruka ndi ne Mebo Mulungi. Njagala tutandike nga tulabe ebikulu ebiri mu gataliiko nfuufu ag'olwaleero. Omuyimbi Mulwana Aziikiddwa ne bakuutira abayimbi okukozesa obulungi ebitone byabwe. Yafuna ekitone Mukama Katonda kye yamuwa era n'akikozesa bulungi bye bibala bino. Owa mobile money atemuddwa mu ntiisa, embwa ya poliisi esibidde kuwa bodaboda abadde amuvuga. Abamu balina obulabe bugoye emmere bijambiya. Namwandu asattira olw'omuzukulu okumusendera emmere kuyiika 2. Singa ati babadde baganda b'omugenzi naye omuzukulu obuzzukulu. Ssaabasumba asabye abantu okwefumiintiriza mu bikolwa byabwe nga tutandika ekisiibo. Nyongera okwaniriza ku gataliiko nfuufu olunaku olwaleero. Katutandike n'emboozi ey'omuyimbi Mulwana Aziikiddwa olunaku olwaleero ku bijja by'abajjajjaabe ku kyalo Buziranduulu mu ggombolola y'e Butuntumula Luweero. Eyali pulezidenti wa FDC Dr. Kizza Besigye amutenderezza olw'emirimu emirungi gy'akoledde eggwanga n'amutendereza n'olw'okumuyimbira oluyimba olwamutambuza mu kunoonya akalulu. Omubiri gw'abadde omuyimbi Mulwana yavidde ku myaka 66 gutuusiddwa ku kyalo Buziranduulu mu ggombolola y'e Butuntumula Luweero ku 6 wakati mu biranga n'ebiwoobe. Okumwekera kwetabeko bano ebyafuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo, abayimbi n'abantu ba bulijjo. Omubaka Aziikiddwa Mufti nga Sheikh Musa Katendi asabye abantu okukolera enzikiza zaabwe naddala nga bakola emirimu emirungi nga beetegerera banadde eri Katonda. Emirimu egyo gw'ogenda ogivunaanibwa, emirimu gya fulaate bagenda givunaana Sheikh Katendi. Tebagenda givunaana Sheikh Katendi. Lw'omukola emirimu gy'okola saalako, bali musiraamu saalako. Saabanduusi ekibiina ky'NUP David Lucy Rubongoya atendezza omuyimbi Mulwana nga bw'atajja kwerabirwa olw'omukulu omulungi bw'alese. Ekirabo ekisinga kye tusobola okuwa Mulwana mu kufa kwe kugenda mu maaso n'ezo ensonga z'abadde ayimiriddeko. Aleero Meya Ssanyu yasuluka akasiya abantu bonna okwesa obulungi ebitone Katonda byabawa mu ngeri entuufu nga bw'abadde. Mulwana yafuna ekitone Mukama Katonda kye yamuwa era n'akikozesa bulungi bye bibala bino. Bw'okikozesezza otya Mukama kye yakuwa. Omuyimbi Haruna mu biro ng'abadde mukwano gw'omugenzi atendeza omukwano n'omutima omulungi. Gw'abadde nagwo ebbanga ly'abamaze bonna wadde nga bingi byogeddwa mu kiseera wabiriddwa omulwadde ne mu kufa. Nebaza bakadde baffe bano nti mwazaala omwana omulungi, mwazaala Mulwana amanyi omukwano. Mulwana abadde mukwano gwange, ye mukwano gwange abadde tannimba nga nze onjogerako boogezi wali n'akola ki n'akaaba naye era nammwe ekimanyi nti mwabanjogeddeko ebyekijegajega ebyo. Mulwana munyiivu gye muli ajja basasula inshaallah. Ye Dr. Kizza Besigye ayogedde ku ngeri yasinkanamu omuyimbi Mulwana n'amuyiza oluyimba lwatoka kwa barabara. 2011 nali already mpulira nkoze eki nkooye ekyanzize engulu era ekizze kintambuza ebbanga lyonna toka kwa barabara. Luyimba olwo bwe balunteekerako mpulira giya ng'ekola ki. Agambye nti siwakwerabira Mulwana byamukoledde wadde nga yafudde. Toka kwa barabara tejja kgenda ne Mulwana, ejja kusigalawo emyaka gyonna era ajja kusigala ng'amanyiddwa mu nsi. Besigye yagedde ku bulwadde bwa n'asambajja ebyogerwa nti amufuddeko mu kiseera bwe yalwalira. Ne Mulwana ne mu buzibu bw'ayiseemu tutambudde ffenna mu ngeri ez'enjawulo nnyo. Saagala era sirivaayo ntegeeze bye nkoze ne Adamu
kuviira ddala 2011 olwo abasalidde omubiri gwa Mulwana n'aziikibwa bijja bajjajjaabe alesiba mulekwa ne bannamwando Masitula Navuga yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa ate bo abatuuze mu Kisu Nasel division ya Kimanya Kabonera mu kibuga Masaka baguddemu ekyekango omukozi ku mobile money ngono omutuuzi munnaabwe bwattiddwa mu ntiisa wabula poliisi erese embwa enkonzi y'olusu eresibidde kuwa bodaboda abadde amuvuga. Jaki nakawonde kwagala emyaka 68 nga abadde mukozi wa mobile money mu kibuga ky'Emasaka yatemudda mukambwe mu kide kikesezero n'oluvannyuma bamuse ne bagenda n'ensimbi zikunukiriza mu kakadde. Okusinziira ku batuuze omutima yasi kugalira abaana mu kisenge olwo nalyoka atta nakawonde era abakadde kulira nga abaana balajana okubagulira nabo kye bakoze. Abaana bawoggana mutuyambe batugadde mu kisenge situmanyi maama gyali mutuyambe kati ne badduka ne bajja bagenda okutuuka nga geeti nsinga ate abaana balajana paka wa production waze na akasumeni naje ne basale kufu ku geeti wano bagenza okutuuka wali nga ennyumba nziguli ninga abaana basibidde mu kisenge ekimu ng'omulambo guli mu ddiiro. Poliisi ng'ekulemeddwa amagye kulira n'omuntu wa bulijjo yahiya lyagoba etuusi n'embwa enkonzi y'olusu n'ekola ogwayo abutuzi bawonokiridde bweno bwe yeezinze ku muvuzi wa bodaboda Deo Nsambo naye abadde azze okulaba ku bigenda mu maaso nga kitegerekese nti ono y'abadde avuga omwezi n'okutwala abaana be ku ssomero. Omu ku balumiko alumiriza Nsambo nti yasennyina oluvala okubatiisatiisa okubaddema nti singa akubendulira agombeddwamu obwala. Yabadde mwana naye ate nga manyi n'erinnya lyange yagambye neebakirizo nasooka neŋŋaana nagamba ajja kuntema nebakanyanga muwulira. Sinnaba kujjawo kuba nze nvuga omwana oyo namukomye mulaba ku ssaawa zabadde nga maze okutwala omwana ssaawa 4. Muganda w'omugenzi Ruth Naloga wakati mukwazira nategeeza ng'omuntu waabwe bw'atabadde na tabu yonna nga yeebuuza eyamuse kye yamulanze. Maama yazizza gwawa singa baatute byonna ne bamulekera obulamu munnange naagaba ndikuleseewo mukwano gwange tubadde bubi babiri neenaga. Ssentebe w'ekyalo kino Samuel Kiruta alajjanidde obuyinza okuyamba ku bavubuka basuse okwesa ebitagalagala ate nga tebaagala kukola. Ne bakamba baffe bonna waggulu batuyambe obubbi buyitiridde okunywa enjaga n'obutawaako ne byebaagala kukola. Nze emyaka egivuga motoka nagituuka nengisaamu naye sirina motoka naye tusobole okukola ki gumiikiriza sente zino ez'omusaayi tezaala. Kyannaku nnyingi nnyo ennyumba eriko n'ekisaakaate bayinza okuba balinnya ekirinnyi oyo abadde amaze okuva. Ogenda n'ovaawo katono nnyo ogenda okufulumako okuva wano neewali osanga ennyumba balina kye bajjeemu. Obubbi buli muno bususse. Ebbula ly'emirimu lireeseewo embeera eyo kuba omuntu akulowoleza okuba nti olina ssente. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'e Masaka twakasirya akisiza okwatooka kwa Nsambo okulonyeza kugenda mu maaso. Tusobodde okufuna obujulizi obumuluma n'omwana ennyini ng'amuluma nti yasoose kumusibira mu kisenge ekimu. Akutidde abantu babeere beegendereza kwe basindika n'okutuma amaka gaabwe. Ono wa booda abadde yeesigibwa nnyo omukyalo ono kati omugenzi okuba nti abadde atwala omwana we ku ssomero saako n'okuba nti newaba alina by'ayagala gw'asindika waka n'abeera ng'abimufunira. Oluvannyuma gutwaliddwa mu ddwaliro Masaka okwongera okwekebejjebwa. Fiona Nannyomo ne Jacinta Bwanike bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Kibi nnyo. Ate namwandu alajanidde ab'obuyinza okumutaasa ku muzzukulu gw'alumiriza okumuwendulira abantu ne basenda emmere ye nga emmere nebadde ku ttaka eriwezaako yiika 2 nga lisangibwa mu Kira municipality. Abantu abatanategerekeka balumbye namwandu ku ttaka bali yamulekera eriwezaako yiika 2 ekiwologoma mu municipality ey'Ekira ne bamusaayira ebirime bye byonna. Ani abasindise nti akwetiyogera afandi yatusindise
toyogera togenda kuwaabawa batandika okusenda emmere yange yonna. Ettaka lino liri ku bulooka 181 ploti 1645 okusinziira ku nnamwandu wa Edward Kamyanga ye Florence Nakubulwa yabadde ali awo bakanyama ne bajja ne Guleda ne batandika okusenda emmere ye. Nalaba abaana be bakutta emiggo wano bijambiya nga bakuba bukubi bantu kubanga oye mwami Kato basenga Nalujja kate babattira eddala nga bakubira ddala amabuloko. Omuyaye yali mungi nga n'ekyokuzzaako tetukirina. Agamba bwe yabagambyeko baabuzeeko katono okumukuba ekyamwaliriza okwekubira endulu ku poliisi eyaze n'emutaasa. Kati baamala okulaba nga bamaze okola nti poliisi kweri batandika okudduka era Guleda yakubibwa bali bagijjeko namba plate. Nakubulwa alumiriza omu ku bazzukulu b'olujja Richard Sekanjako eyeeyita owa poliisi okuva e Gayaza okumugobaganya. Nze mulaba ku kapoliisi k'e Gayaza mu poliisi w'e Gayaza. Ate ekisinga okunennyamiza singa ate babadde baganda b'omugenzi naye omuzzukulu obuzzukulu najja kubanga ettaka lya taata we olinawo omwana muno. Agamba nti bba yamulamira obutava ku ttaka lino nga n'abooluganda lwe bakimanyiiko. Twali tetuzadde n'aŋŋamba toddanga eka ne baganda be yakibagamba nga bakimanyi era kyovula bo tebalina buzibu tewali wanonooza waneeno okujjako y'omuzzukulu. Abooluganda lwa Kamyanga bakulembeddwa Saul Kato balaze obwennyamivu olw'omuzzukulu okwagala okweza ettaka lya muganda waabwe so nga buli omu yafuna omugabo gwe. Obuzibu buva ku mulugube bubbi kubanga kino ekitundu tekikyana nakwatibwa nako kyaweebwa kitaawe nga mulamu. Naye abazzukulu batutta batuli bubi tufa era kati ewa mwannyinaze Kamya basenzeewo. Awe muzzukulu nvandirwa naye ng'otumanyira otya sitayiro eyo. Yaliwo abavubuka abasoba 20 nga bakutte amajambiya n'ebiso nga tosobola bakonfrontinga. Omugenzi yafa tazadde era nnamwandu alaajanidde bekikwatako okumuyamba. Naye kati nkubira woofiisi ya Ladisi Omulanga twaliyo ku Lwokutaano ebubo naye ku Mmande ye najja n'asenda nga alaga nti ate ye w'amaanyi. Woofiisi zonna basemujuŋŋanda nsaba kunnyamba. Edward Serunjoje nga ye ssentebe w'ekyalo ategeezezza nti ensonga zino zaamusukkako n'aziweereza ewa RDC. Kibi nnyo nnyini ddala kuba omwana omuzzukulu teyandibadde na buyinza bwonna ku bintu ebitamukwatako kubanga kitaawe naye alina sheya gye yafuna yandibadde agenda n'alwanira ebya kitaawe kati bino bye yali alwanira bya kitaawe mulala. Tutuuseko ewa RDC w'ekira Kagolo Naboth n'alambika ku nsonga z'ettaka lino. Kati omuntu obwaleeta ensonga n'agamba mu poliisi twali mutali waggulu w'amateeka abo genda kudiiringa nabo bulungi. So njagala famire beere nkakamu ensonga tugenda kuzimala sinzibu nnyo nate wetuuse si wabi. Ye Sekanjako gwe balumiriza ku lukomo lw'essimu yeeganye ebimwogerwako n'ategeeza nga bwe yali agenze okulaba ekitundu ekyamuweebwa. Nange nakubira essimu ne bangamba nti basenda awantu era najja okusenda kukoze ekikuwedde. So kati ne bagamba bya poliisi na biki be babimanyi gye babijja babijjawa kati namwandu ngiyingiriramuwa. Marvin Museyeye yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Saasumba owessazekkulu erya Kampala Paul Semwogerere asabye abantu okufaayo ennyo okuwa abaavu oba abali mu bwetaavu naddala mu kiseera kino nga tutandise ekisiibo. Okwogera bino abadde mu kusaba okw'okusiiga evvu ku lutikko e Lubaga. Okusiiba okw'ennaku 40 bakkiriza mu Kristo kutandise okwetooloola ensi yonna n'okusiiga evvumba Katoliki akabonero akakulembera olugendo lw'okubonaabona okuva n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Mmisa y'okusiiga evvu ey'essaawa 7 ku lutikko e Lubaga ekulembeddwamu Ssaabasumba Paul Semwogerere asabye Abakristo okufaayo ennyo ku bali mu bwetaavu. Abakutidde banyikiza okusaba n'okukolerera emirembe. Abasebe beenenya ebikola ebitasanyusa Katonda era bave ne ku mize. Okusaba kwetabye kuli bwana mukulu w'Erubaga Father Kirizimayanja ne Father Anthony Musaala. Mu
komisi yasoseewo ku ssaawa 4 yakulembeddwa mu Father Musaala ng'obubaka bwe bwonna bwatambulidde ku kwenenya yennyamiddwa olw'ebikola ebyokka ebyeyongedde mu ggwanga nga kye kiseera abakkiriza okwekuba mu kifuba. Abantu battibwa, obufumbo bufudde, obubbi buyitiridde, naye singa wabeerawo abakyuka eggwanga lino likyusibwa abantu. Mu ngeri yamu ekereziya ekuzizza olunaku lw'omutukuvu Valentino nga Father Musaala akutidde abakkiriza okulembeza okwagala. Kristo kwe yatwagalamu kubanga yagamba nti mwagalanenga nanze we nakola ki we nabaagala. Kaakati gwagenda okukoza Valentine tereeza omukwano ogw'okwagalana. N'abakozi ba Vision Group abakristo nga bakulembeddwa amakulira kampuni eno Don Innocent Wanyama beetamye mu misa etandika ekisiibo. Emisa ekulembeddwa mu Father John Mugaga Moganga okuva ku Christ the King mu Kampala ayogedde ku mpagi esatu ekisibo kukitambulira n'akubiriza abasibi okutambulira mu kuweereremu. Nalabanga firimu nga ndi muto. No retreat, no surrender. Retreat is a time for you to fall back and you look into your life. This is the time for us Christians to take a body from the normal. Asera abakulira abakozi mu bitongole ebyenjawulo mu ggwanga okukanguliriza abakozi bannaabwe emirimu mu kiseera kino eky'ekisiibo. Oboolyawo Mukama atugabanyiza ku buyinza bwe here and there. Naluga kati what do we use that authority for? Imagine in your office wootuulaawo, the people you are in charge of, the books you are in charge of, the people who are under you, how do you use your authority to them? Asibye n'abakozi okwefiriza nga bayamba abo abatalina emitima gyaffe gibonerere. That even after we are training ourselves nti kye tubaddeko twekutteko tukinywerereko empagi zino essatu: okusiiba, okwegayirira n'okuwaayo ku byaffe eri ababyetaaga, charity, alms giving. Ssaabakristo wa Vision Group Michael Mukasa Sebowa yasabye abakozi okubeegattako okuwaayo ebintu eri abatalina ng'enkola ya Vision Group bwebadde buli kisibo ekituuka. To do charity this season. It is our tradition and it is a tradition we don't intend to break this time. We shall be sharing the budget. Father Muganga asiza abakozi evunga akabonero akatandika ekisiibo. Disani Mutyaba ne Julius Kafuno yakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV. N'emboozi eyo tusabukkirize tukuwummuzeemu katono. Tudda n'ekitundu ekyokubiri eky'agataliiko nfuufu mulimu gano. Linda ne mino mu gataliiko nfuufu. Builders ne tekinologiya. Kulikayo nnyo mu kumulamu ogwo tukyagenda mu maaso n'agataliiko nfuufu. Kati kino kitundu kyaffe ekyakubiri era kankigulewo nga nkubuuza nti oyagala okutandika okulima ebitooke ebinaakuwa ensimbi. Kati nno nkuzigirira omwoleso ogwa Harvest Money Expo 2024. Tukuletedde abakugu abagenda okukutendeka ku ngeri gy'osobola okulima ebitooke ate n'obifunamu. Jjukira omusomo guno okuyingira gwa mutwalo gumu gwokka ogw'ensimbi, ate gwe ayagala okwetaba misomo egy'enjawulo osasula n'omutwalo omulala gumu gwokka. Ebitooke kye kimu ku birime ebiyinza okujja omuntu mbwavu singa birima ng'agoberedde emitendera egirambikibwa. Kati okulima ebitooke gwe gumu ku misomo 27 egitegekeddwa mu mwoleso gwa Harvest Money Expo 2024 ogugenda okutandika nga 23 okutuuka nga 25 omwezi guno ku kisaawe Kololo. Washington Mugerwa y'omu ku bakugu abagenda okukubangula mu bulimi bw'ebitooke obuuza amagoba. Nja kuba nsomesa abantu ekitooke, engeri gy'okirimamu ne kiba kisobola okuba nga kigejja ate nga kiwangaala. Ono alina ekyokuddamu eri abantu abagamba nti amatooke tegakyabala mu Buganda ng'ayita mu nkola empya gy'annyonnyola obulungi. Ku bintu by'oligenda okusomesa ye concept ey'okuba nti liisa ettaka, ettaka liriisa ekitooke, ekitooke kikuliisa ekyo. Buli oliisa ettaka kitegeeza nti nno endwadde ezimu oba ozikoze eki ozigjeewo n'oteekamu n'obugimu muki mu ttaka. Awabula ku ngeri ey'okuzza obugimu mu ttaka awatali kukozesa ssente nnyingi. Kati tukozesa ebikoola oba ebintu byonna ebikaze ne tubiriisa ne bisobola okusika microbes ezo okuva mu ttaka ne zijja ne zibeera muki mu bikoola omwo.
kati ebikebo byokozesa buli oba ogenda okusimba ekitooke n'ozikozesa mu ttaka kati microorganisms zikuyambako okugimusa ettaka ekyo kimu n'okulwanyisa obulwadde obuyinza okukwata ekitooke. Omusomo gwateeseteese agamba gwakuyamba omulimi okulwanyisa ebiwuka mu bitooke bye era akubiriza gwayagala okutandika okubirima nga bizinensi obutasubwa mwoleso guno okuyingira ku kisaawe kololo kwa mutwalo gumu n'okwetaba mu musomo omutwalo gumu. Omwoleso gwa Vest Money gutegekebwa kampuni ya Vision Group ne guvugirirwa ekitebe kya Budaaki mu Uganda, ekitongole kya gavumenti eky'ebyobulimi ekya Nuts, Tunga Nutrition Engineering Solution, Technosaf, Quebec ne Akvo nga gwakumala ennaku 3. Mu kino abakozi ba Vision Group basibye batalaga ebitundu bya Makindye nga bakunga abantu okujja mu bungi mu mwoleso gwa Harvest Money Expo nga bakulembeddwa Joel Musoke batuuse mu bitundu ebyenjawulo mu Makindye ne Kampala. Tugenda mu Harvest Money wiiki ejja kwa Lwakutaano ffenna mu kisaawe kololo tuyingirira mu 12 tugenda mu Harvest Money Expo omwoleso gwa byabulimi wamu n'obulunzi. Abagenda okwolesa okuli Haji Hassan Katurebe bakunze bannayuganda okujja mu bungi. Bakunga ne Ssekunga bannayuganda mwenna eno gwe mwoleso gwaffe ogwa Harvest Money ogwa Vision Group gwe yateekateekera ogwa Uganda yonna ogutukwatako ate ogubeeramu abantu botajja kusanga myolesi mirala. Katurebe asiimye Vision Group olw'okutandika omwoleso guno kubanga abalimi baali balekeddwa nnyo emabega. Sooka okwebaza aba Vision Group kubanga kino kimwaleeta mu ggwanga wano kitumbudde nnyo ebyobulimi. Mutebi Sulaiman ne Damba Tadeo be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate bo bannakibuga basiibye mu keetalo aka Valentine nga bagulira abaagalwa baabwe ebirabo kw'ossa n'ebimuli. Olunaku olwa Valentine abaagalana balukuza buli nnaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwokubiri. Olunaku lwa Valentine abaagalana balukuza bulinga 14 omwezi ogwokubiri buli mwaka era abasinga bakeera kugulira baagalwa baabwe birabo omuli ebimuli n'ebirala ebya langi emmyufu. Mu kibuga Kampala bakira buli w'okuba eriiso olaba bbaluuni emmyufu n'enzirugavu saako ebyamaguzi eby'enjawulo abasuubuzi bakedde okutunda ku lunaku luno era bagamba bibatambulidde bulungi. Bagulidde ddala okusinziira omwaka oguwedde bwe bibadde kati saawa zino ndabira ddala kusinzeeko ku ky'omwaka oguwedde. Abantu kwagaliza bannaabwe laavu osobola okwagaliza mwana wo mukyala wo kyonna nga wekiri. Erubaga abasuubuzi abaagalana abanywedde mu bannaabwe akendo babakoledde akabaga akabasiima ku lunaku lw'abaagalana. Deo Magala ng'asuubuza ffene ne muganzi we Christine Nabyaya asosola n'okumutambuza olwaleero banekaanekanye mu byambalo ebimyufu okukuza olunaku lw'abaagalana. Olw'okukira ku bannaabwe babategekedde akabaga mu Ndeeba ng'amyuka mmeeya w'Erubaga Rehema Fuge abadde omugenyi omukolo. Emmeeza y'abagole eteereddwako keeki ne ffene okulaga abaagalana bano omulimu gwe bakola era bakira babiibyamu ng'eno ennyimba ez'omukwano bwe zikubibwa. Abakiikiridde abazadde b'abaagalana bano basiimye bonna babeereddewo ku lunaku luno era ne basibirira abaagalana entanda. Era bwe twawulidde emirimu tugirese etutuuka emisi etujja paka ewa mutabani waffe era tuwuliresa nyingi. Fuga ayozaayozeza abaagalana n'abasaba okukuuma emirembe n'okwagalana basobole okuwangaaza obufumbo bwabwe. Nyongera okusiima abagole abo nti babaddewo n'omwaka guli bakikola naye ate ku mwaka guno ndowooza olabye yonna yonna gye tuyise y'omu ku abo abasinze era waliwo woteeri enene gaggadde eyatuwadde ekifo mwagenda okusula. Abagole beebazizza abasuubuzi olw'okubasiimira ne beeyama obutabaswaza. Mweyalire ddala mubidde essanyu kulangi munjagala. Mwami wange neyenzanyo neyanze wanjidda buli mundeeba muno. Oluvannyuma basazeeko eki gye bagabudde bannaabwe. Bano era baweereddwa ebirabo okubadde n'entebe ezibalirirwamu akakadde kalamba n'emitwalo 2 bibayambeko mu maka gaabwe. Oluvudde Rubaga bagenze ku Dasbalene Bulenga okwetaba mu kivulu ky'abaagalana ekya Love Fete. Eno Herbert Ssenyonga owa Big Lara abamu ku bavujjirizi ategeezezza nti emigogo gy'abaagalana 3 abana abasinze ku bannaabwe okunyuma baakusuzibwa mu wooteeri eno. Ffe ng'aba Big Lara twakoze enteekateeka yaffe ey'omulembe abagenda okusooka okunyuma
Abamama 3 twabasasulidde wano bagenda kusula mu kifo ekirungi, bagenda kweyagala, bagenda kuswiminga, kwegamba obulamu bugenda kubanyumira. Abaagalana batuukidde ku kijjulo Makeke ekitegekeddwa n'oluvannyuma ne balambuzibwa. We buwungeredde ng'abatikise beeyongedde era nga Kojja Kimbowa yasoose okubakyamula nga bawa emisomo ku mukwano. Oba olina omusajja wo mbeegayiridde alina kubeera wa, tulina kumuleka yewuwo ddala. Nabino ngataliiko nfoofu. Pride College Mbiji ssomero lya mulembe lya boarding one A-level abawala n'abalenzi nga n'okumanya ebisingaawo noti 785 noti 4 Bamulekwa tebakkaanyiza na mugagga ayagala kusengula bijja byabwe, baagala bwenkanya. Tusaba gavumenti etuyambe. Kale munnaffe akyatugumiikiriza weebalire ddala kitundu kyaffe kyakusatu. Bamulekwa baddukidde wa ssentebe w'ekyalo nga baagala okubayamba ku mugagga ayagala okubatwalako ekijja kya jjajjaabwe ate nga kwe kuli n'ebijja. Bagamba nti omugagga ayagala kubitwala abisende ate nga talina waabalaze we bagenda kubizza. Ekibanja ekitabudde bamulekwa n'omugagga Bernard Obero kiwezaako yiika 2 nga kisangibwa ku kyalo Busujja eka kiri mu Wakiso. Bamulekwa bagamba nti ekibanja kyagulibwa Omugenzi Maria Ndibalole ku siringi 3000 okuva kwe yali nannyini ttaka Kawooya mu myaka egy'ekinaana. Yagamba yagula ku nannyini ttaka. Nannyini ttaka yani. Ye Kawooya Vincent. Teyajja waffe kugula kibanja. Lesente bazimuweera wali evumezi. Rebecca Kizazzaakuma abaana bano agamba nti Omugenzi Ndibalole yagula ekibanja nga asazeewo okumuziikako n'abantu be oluvannyuma lw'okuva mu lutalo ne basanga ng'ebintu byakyankalana. Naye boona kale baafa. Nze nasigala nina kwogerera baana bana ekibanja ekya Mariya. Onagamba nti ku kibanja bazze baziikako abooluganda abalala badde bafa. Wabula Ndibalole bwe yafa omwana wa mwannyina Benedicto Mulengera azaala abaana bano n'atandika okulabirira ekibanja kino nga bwe bagobawo abantu abalala obutagenda ku kijja kino. Kizza ategeeza nti wayiseewo ekiseera omugagga Obel yagula ettaka okuva ku Kawooya ng'olwafuna obuyinza n'akwatagana ne Mulengera eyali akuuma ekibanja era mu 2008 n'amuwaayo ku ssente wadde nga teyalina buyinza. Bwankomeredde okutunda kibanja kino kuba ebyali bikolebwa ku ttaka lino bya kikaso si muntu omu. Babayiikiriza baali bati oyo yali yenga yakava ku mabeere. Bisitaffe talina biwandiiko bigamba nti ekintu kyava mu kya famire ne kidda mu mikono. Bwakireeta nga tumanya nti yakola ki? Bamulekwa bagamba nti kitaabwe Mulengera olwafa mu 2012 omugagga yabategeeza nga bwe yagulawo era n'asimbawo kalitunsi n'ennyumba yaabwe n'agimenya. We twazaalibwa wano. Bwe twakabira amaziga bato baffe nga bafudde bakulu baffe nga bafudde baani bonna. Tusaba gavumenti etuyambe. Bagasseeko nti ekibeewuunyisa kwe kuba nti babaloopye mu kkooti e Wakiso olw'okulemera ku kibanja ne basaba bazira kisa babayambe kuba nti buli waddukira tebafuna bwenkanya. Tulajjanira maama Naabakooba otuyambe gy'oli. Maama Robinah nabbanja gy'oli. Siina essaawa zino wenziikibwa obujjajjange bwagulwa era busendebwa ku ssaawa zino. Ye ssentebe w'ekyalo Ronald Kibirige anenyezza omugagga okugula ekitundu ekirimu amalaalo ate n'alemerera okuwuliriza abaana. Naye ekibi ennyo ekyalimu oba obukulembeze obwaliwo kibutaatunula mwalimu ebijja ebiweranga 7. Kati nagamba Mr. Obel ensonga eno girabe wadde wakolawo ekyalo obutaka bw'abaana bakole batya. Kibirige asabye minisita w'eby'ettaka Judith Naabakooba n'omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja bayambe abaana bano okufuna obwenkanya. Be baana abanaku abaavu abawejjere abatasobola kugula wadde lawyer. Ye munnamateeka w'Obel okuva mu Kato and Company Advocates Marcos Mugerwa gwe tusanze ku kkooti e Wakiso ategeeza nti omugagga Obel mwetegefu okusasula abaana bano. Bano abantu bajja basaba ssente. Leero ke bagamba miliyoni 10, enkya bagamba miliyoni 4, oluddako miliyoni 8 ne tubagamba naye. Mwagala ssente za bagula ttaka ne bagamba atwagala ssente zigenda tuyambako kusenda bijja bino tufune bye tubiteeka kubanga tukkiriza taata waffe yakola ki yali yatunda. Kati olw'okwekyusa okwaliwo Mr. Obel n'agamba naye kati bwebanga batandise kwekyusa kati lwaki tugendera ddala mu kkooti ne bamukole batuyambako kweyinso. Tetwakkanya ku muwendo gwa ssente kubanga yali asazewo abawe miliyoni 10. William Mutyaba yakusakidde Gweno ku Bukedde TV.
ate yo embeera ebadde y'amataali ku Sindogoma ku ssomero lya Kinaawa High School erisangibwa e Kawempe babadde bajaganya oluvannyuma lw'okuyita obulungi mu bigezo eby'ekiyisiraamu. Katulabe emboozi eno mu bujjuvu. Obadde kusagambiza ku ssomero lya Kinaawa High School ettabi ly'e Kawempe oluvannyuma lw'okufuna ebyavudde mu bigezo bya Idad ne Thanawi ebyatulibwa omwaka oguwedde. Abayizi bayisiza ebivulu omubadde n'okuba amataali. Twafunyeemu national candidate ekyo kibadde tekibeerangawo ku Kinaawa High School wano Kawempe naye Katonda yatusobosezza okutuuka ku ddaala eryo eryawaggulu. Baatuuza abayizi 39 nga 15 bayitidde mu ddaala erisooka, 8 mu ddaala eryokubiri nga Yasil Ismail akulira ebya Kolani ku ssomero lino bw'annyonnyola. Ne first grades 15 ne tufuna second grade 8 ne tufuna third grade 6. Yabaziza abatandisa amasomero ga Kinaawa olw'okussa eddiini ku mwanjo. Ntwala omukisa guno okwebaza ba director ba Kinaawa High Schools okubeera nga baafuna ekirowoozo eky'okutandikawo pulogulaamu y'okusomesa abaana eddiini. Tusaba abazadde tuwa abaana tubasomesa eddiini kuba ensi eno nga weetambula olunaku lwa leero ne generation eno ejja omuntu atasomye eddiini tawangaalika naye. Adaadi Abdulrahim omu ku bayizi abasukkulumye ku bannaabwe yeebaza Allah olw'okumusobozesa okumaliriza obulungi ebigezo ne yeebaza abasomesa saako n'abazadde. Yeebaza Allah olw'okubeera nga yampadde obusobozi okubeera nga maliriza ebibuuzo byange bulungi nnyo. Neebaza abasomesa bange olw'okubeera nga bambeereddewo nnyo omubuuza kino n'akikuddamu. Neebaza ne bakadde bange. Haji Muhammad Ali Serugo omukulu w'essomero lino yeebaza olw'okusobozesa abayizi okuyita ebigezo bino ate nabo ne bekkiririzaamu nga yebamu ku baasinze mu ggwanga. Nti ddoozi gye tuwa abaana wano ku Kinaawa High School Kawempe campus nzijuvu. Bw'abanga asobola okubeera namba 3 mu ggwanga lyonna kiba kitegeeza nti alhamdulillah ttiimu gye tulina esomesa abaana nzigumivu ddala, kyekola ekyagala ekyekkiririzaamu bakimanyi. Asiimye abasomesa olw'okulima olubimbi lwabwe obulungi n'asaba abazadde okubongera abaana mu byeddiini. Abaana bonna abadde bakola idadi programs zaffe abasinga bafuna first grade. Sofia Nalukenge yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Lubulwa Lorian kwaniza mu kino kyaffe ky'emizannyo agataliko nfuufu wano ku Bukedde TV1. Tutandikiddeko mu mizannyo gya University gy'ensi yonna egya FISU World University Games. Bwe twogera olunaku olwaleero ndejje nga bagenda maaso n'okuba abajjaganya obuwanguzi bwe batuuseeko mu mizannyo gya National Inter-University Games mu Desemba omwaka ogwedde, era mu kiseera kye kimu olunaku olwaleero basiibudde abazannyi baabwe bagenda okuba nga beetaba mu mizannyo gy'ensi yonna. Katufune ebisingawo embeera nga bwe badde ku Ndejje University. Abayizi abasiibuddwa ye Peter Akekwene ne Maraso Shabanga bano balondeddwa oluvannyuma lw'okukola obulungi mu mizannyo gya National University Games egyabadde ku University ya UCU Emikono omwaka ogwedde. Misinde gya kubeera mu Oman era ng'omukolo gw'okubasiibula gukoleddwa omulabirizi w'obulabizi bw'emikono Enos Kitto Kagodo ng'abadde ku ttendekero lya Ndejje University Luweero. Ate kyenjagala okutegeeza ensi, Ndejje University si mpanguzi mu bya mizannyo byokka naye ne mu bya saayansi n'ebyokusoma amagezi ag'enjawulo. Tukoze bulungi, abaana baffe abava wano bawanguzi mu byonna. Baza abatendesi baffe, sports tutor, dean of students ne bonna abatuwagira n'okutusabira olw'abayizi baffe okubeera nga bazannya emizannyo ate era n'okusoma ne basoma. Bonna awamu Uganda yakukiikirirwa abazannyi 4 ng'abalala Yosefi Akampa wa Bishop Stuart University ne Barnabas Mugume owa Kabale University. Emisinde gyakubaawo okuva nga 17 okutuuka 18 omwezi guno. Mu ngeri y'emu ku mukolo gwe gumu abaddewo n'emmisa etegekeddwa okwebaza Katonda okusobozesa Ndejje okukola obulungi mu mizannyo gya National University Games. Ndejje okutuuka ku buwanguzi yakuŋŋaanyiza emitala 11 okwala egya zaabu 8 n'egya ffeeza 3.
ate nga tugenzeko mu mpaka za Stanbic Uganda Cup ez'okusirisizaawo olunaku lwa Bull FC esoza oluzannya oluddako okuntula Simba zibadde goolo 3 ku bwerere. In our live encounter, in our live coverage for the red option, cross comes in from Madondo. Jomie Kuya, Ogwet, Jomie for the second ball. Kazindula try and pick up the rebound. And a net buster here from Ibrahim Kazindula. Bull FC finally break at the deadlock. A rebound picked up by Chitata. Oh, second goal. Be a third goal here for Bull FC, I beg your pardon. Chitata Alex Benzema off the bench and off the mark. Tugenda okusambika sese nayo tugenda gihandulira nga betuhanduliriza Simba. Tewali timu gye tugenda samba mu Uganda Cup nga tugamba mbu eno ntono eno nene. N'ekyambala gye tulaga nayo tujateekawo embeera engeri gye tukutte Simba engeri gye tukola timu yonna yonna nayo tugenda omuhandulinga era nsuubira nako tujja gugo. So nsuubira nti nno tewabaddewo kutya wabula ng'ensobi ezibeera mu mupiira nsuubira ensobi ze tukoze ne tusobola okubeera nga tukonsidinga naye ng'ekigendererwa kya ttiimu ekisooka mu byonna kubeera nti nno ttiimu egenda mu big league kale okubeera nga tuvuddeko wano tekijjaawo kiruubirirwa kyaffe. Mu mpaka za University Football League olutalo lw'okwesoga semi-final lutandika olunaku lwa nkya nga Makerere University ekyaziza UCU mu luzannya olusooka lwa quarter final. Quarter final z'omupiira ogw'ebigereza mpakira amatendekero agaawuguluza University Football League zitandika nkya n'omupiira gumu nga UCU ekyalidde Makerere University mu kiseera Makerere. Gugenda kubeera gwa luzannya lusooka ng'okutendekebwa ku UCU kuli kiseera kyabwe omukono. Omutendesi wa UCU Jimmy Kintu mugumu ne ttiimu gy'alina olw'ensonga nti abazannyi abaali bamugenzeeko olw'okumaliriza diguli esooka okuli Marvin Wamboga, Alan Opio ne Amoyo Aguzo bakomyewo okusoma diguli ey'okubiri engeera Makerere erina okubeera enda. Ttiimu zonna bbiri tulina engeri gye tukkirizaamu okusamba omupiira okusobola okunyumira abantu. Naye ate ekisinga obukulu mu byonna nti tugenda okugenda Makerere nga tulina ekigenderwa ekyokwagala okwesa obulungi omupiira ogwo okutuyambako okulaba nga tugenda ku semi-final. Omulutanyira kapitaani wa UCU Geoffrey Gaganga nga mpaka zino alina goolo 3 n'alabudde Makerere University. Obudde bwe batuwaddemu nga gap gye batuwadde okusamba quarter final ya UFL bubadde budde bulungi nnyo okwekolektinga n'abasamba abapya bazze tubadde tuli babadde ebo nnyo okujja ne bajoyininga naffe ne byetusamba so bajja tuyamba nnyo okuwangula omupiira gwe Makerere. Makerere nayo tetudde engeri nzikimu UCU kutuuka mwayo olwo ebabuulire ekyagireese. Okwetegeka twetegese bulungi tusuubira nti tuli bulungi. Ttiimu yaffe eyinza okukyukamu kuba tulina abaana nga 10 kubasamba first round abagraduatinze. Bano bombi bakawangula empaka zino omulundi gumu nga Makerere yasooka okukiwangula mu 2012 nga te UCU yakakiwangula mu 2019 nga Makerere enoonya buwanguzi busooka ku UCU nga kwebiri egisembyeyo UCU ewanguddeko gumu nga balemaganye gumu. Gechude musike byemizanyo kyo kyonna ko lwaleero ebisinga tujja kuba tubifuna olunaku olw'enkya akumata kumbira mpeera musule bulungi mweraba. Mwebale nnyo akadde ak'omuwendo ke mutuwadde ne tutambula ffenna bwe kyatwatandise ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nze Ssanyu Robinah Mweruka nkutambuza ne Mebo Mulungi. Njagala nkujjukiza abakushona designers Cora Gomez n'engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe agasubiddwa oba agasiŋŋanye makkati tukwatagane ku saa 12 ez'okumakya. Omukama Katonda abakuume musule bulungi mweraba.